Taata atanywa guteeka avuddeyo n'ategeeza nga bw'azaalukuse mutabaniwe ng'agamba nti omwana ono asusse okumuyisaamu amaaso. Taata ono takomye ku ekyo, amutadde n'empapula z'amawulire ng'akakasa nga bw'azaalukuse mutabaniwe ono. Taata ono agamba nti embeera eno kale newaliriza RCC okuyita olukiiko okutabaganya abantu bano. Ayobukana kuli omutuuze mu Bugema B mu kibuga ky'Embaala atabukidde mutabani we Hasani Katerega n'amuzaalukuko olw'okweyisa obubi n'okwenyigira mu bikolwa ebikyamu. Okusinziira ku muzeeyi Kanaakulya ne baganda be, mutabani waabwe Katerega talina mpisa ate ng'abayisaamu nnyo amaaso. Luli kyuzi mutonge twali moloka wakutunda betu bye ukalabimuovu obwana yatukike moloka maaso na chike moloka maaso ntoka nakapasanadizo natubaga sanadizo mido david moise mutonga da anavuza na kama kweli bwana wewe yo atugeze uba kale uba kwebyo nze okuba kwebyo nze asimwana wake. Baganda ba Kanaakulya bategeezezza nti Katerega agenda abuzaabuza abalangira abalala n'ekigendererwa eky'okubba ebyobugagga bye beekoledde. N'abagamba nti nga temunaakusigabana ttaka nze nabakaitaka wano kuti 2 kwata ate ndikwagala ettaka eryo ndikwagala ettaka eryo mu maaso wano kuti 2 oli omugenzi abunaabona ku mutwe. Embeera eno yeeviriddeko RCC 1 North Division Hamza Banji okuyita olukiiko okutabaganya taata ne mutabani we wamu n'abooluganda abalala. Omutwe omukulu yasanire ayonoonye family kati olaba abaze wano buli mwamu kwosire kyagenda okwogera. Kyederedde muzeeyi Kanaakulya okuteeka ebirango mu mpapula z'amawulire ng'agamba nti Katerega si mwana we olw'ebyo by'azaamuyisaamu. Kanaakulya agamba nti ekisinga okumuluma ye Katerega okumuggyirayo omuggo amukube bwe yamutegeezezza nti naamuzaalukuse. Ono n'agamba nti gwe toli mwana wange ndanaafo n'amenya omuggo n'amugamba kiddemu mpulire teyagamya tyabuti yamenya omuggo nagakiddemu. Isaac Kiragule omu ku bakojja owabudde nti omwana ono agibweko endagabutonde basula ekituufu oba si mwana wa waka baleme okukoma okumussa mu mawulire. Bw'aba ayagala kukola puruufu nti mwana wono yekola nga tebakomye okwo baagala Katerega yeetondere kitaawe era akisse mu buwandiike. Omusajja oyo twagala tukole obuwandiike ng'agamba nti olwaliro neetondedde bazeeyi bange sikyaddamu kubatulugunya. Kyokka Katerega ayogerwako byonna abyeganye. Muzeeyi wange oyo mulaba atudde nze yali ow'ekitiibwa. Ezira wali emabega wagambye nti okuva 2013 mu bakyojjanya kya bulimba. Naye obuzibu bwe tulina era bwe ndaba nti kati bwe buli kusinga okututabula ye muzeeyi Kiragule. Bakubaganya empawa ku kirina okukolebwa ekiviriddeko olukiiko okwabuka nga tebakkiriziganyizza. Wilfred Masaba yakusakidde egguli lino ku Lwabukedde TV. Ate Bukedde aleese ebibuuzo ebinaateekateeka abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu okuyita ebya mock n'okusomesa ku miramwa kiyite topics ezitera nno okukaluubirira ennyo abayizi mu bya PLE. Enteekateeka eno eyanjuddwa ku Vision Group Doni Wanyama nga batandika nkya nga bino bitandika nkya mu lupapula lw'oluganzi olwa Bukedde. Okwawukana ku bigezo bya pass PLE Bukedde byebadde efulumya buli Mande olupapula lw'oluganzi luteeseteese ebigezo eby'enjawulo eby'okwogiwaza abayizi nga beetegekera ebya mooko nga byakufuluma buli Mande okutandika n'enkya. Abayizi babyegezeemu olwo eby'okuddamu bifulumizibwe ku Mande eddako. Omuzadde ogula Bukedde ogenda asangamu subject zonna 4 eza PLE nga tutaddemu ebibuuzo. Ojasanga mu science
njabira mu English, mugere mu Mathematics, mugere mu SST. Akulira Vision Group Doni Wanyamanga yanjula enteekateeka eno ategeezezza nti buli lwakuna Bukedde wakufulumya ng'omulamu agiyita topic ezitera okukaluubirira abayizi mu masomo gonna nga bawa abayizi obukodyo obw'okutegeera ebibuuzo n'engeri ey'okubyanukulamu. Topics abaana ze bayita tricky topics. N'ate nga mulimu n'engeri y'okukola ki y'okuddamu ebibuuzo ebyo. Wanyama ategeezezza nti ebibuuzo bino bitegekebwa abasomesa abakakasiddwa nti balina obukugu n'obumanyirivu ku bisomesebwa n'ebigezo ebitekebwa UNEB. Era mukimanyi nti ebitabo byaffe bingi bye mulaba mu bookshops byonna twabikola mu curriculum empya. So tumanyi tukolagana n'abasomesa abalungi bakugu abayamba ne gavumenti okukola curriculum eno. So buli kimu tukimanyi. Agaseeko nti abayizi bwe banaawumula Bukedde ejja kufulumyanga ebigezo ebifaananira ddala mocks nga mulimu n'amabanga abayizi mwe balina okujjuza ansa zaabwe nga byonna byakubayambako okuyita ebigezo ebyakamalirizo. So omwana afuna olupapula atule mu gundi omutuze wali eda mu sitting room oba atule omutiminge akole ekibuuzo ng'ali mu kukola mocks. Tugenda biteeka mu Bukedde era tujja bategeeza ddi ne tujja kikola nga amasomero gagaddewo nga abaana bagenze mu kuwumula. Asabye abazadde, amasomero n'abantu abalala abawagira ebyenjigiriza okutuukirira Vision Group nga bagula amawulire agalimu ebigezo bino mu bungi abayizi bagende babisome basobole okuyita. Tutuukirire oba mutuwulire wemuli ffe tujja batuukirira tulabe nti tukola mugule bulk order ku balaza ne ku Lwokuna. Omukuŋŋaanya w'olupapula luno Michael Mukasasebo agambye nti Bukedde okutandika ekirowoozo kino yalina ekigendererwa eky'okusitula amasomero agatasobola kufuna bikozesebwa mu kusomesa eby'omutindo kiyambeko abayizi baago okuyita ebigezo bya PLE. Twagenda okukizuula nga n'amasomero twali tulowooza nti malungi ddala nago gaakizuula nti ebintu bye tuwa abayizi bintu birungi nnyo era tukizudde nti amasomero agazze gakozesa ebibuuzo byaffe bino abayizi baabwe bazze nga bakola bulungi era ne mu bitundu wali amasomero agaali gatafuna first grade geesanze nga oluvannyuma lw'okukozesa ebibuuzo bino bifumira mu Bukedde nabo ekiseera kino bafuna zikuzi first grade era abayizi baabwe bayita bulungi. Jovan Kibirige yakusakidde eggulu lino ku lwa Bukedde TV. Nabino nga taliiko nfe. Abasaseredoti 11 n'abadyankoni 8 batuuziddwa mu ssaza ery'e Hoima. Abaho omukisa